Gavumenti ezeekendeza ku bukwakkulizo bw'omuggalo era abantu bangi bazze bakkirizibwa okuddamu okukola. Kyokka abavuzi ba boda bazze bategeezebwa okugira nga balindako ng'abakulu bwe beetegereza embeera y'ekirwadde kya COVID-19. Wabula nga bano bayambiddwako agamu ku makolero mu ggwanga baliko enongoseleza ze bakoze ku piki zaabwe ze bagamba nti ziyamba okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kino. Tusuubira era tukakasa singa tuba tulina shield eno ejja kuyamba avugibwa obutakwatagana ne gwe bavuga. Bano bagamba nti enongoseleza eno si ya bulabe olwa matiriyo gy'ekoleddwamu. Tukoze mu matiriyo eyitibwa piki oba polypropylene, abakola plastics bagimanyi, eyambako nti bw'oba ofunye akabenje n'ogwa tegenda kwatikanga kirawuli oba glass. Wano we basinzidde ne basaba abakulu babakkirize baddemu okusaabaza abantu basobole okufuna ekigulira magala eddiba. Keringamba nnyo ha mukulembezi w'ihanga Museveni yakubeera n'akwatibwamu ekisa n'atwikiriza ne tukora habwokuba ekintu kino ekitutaireho kijja kutulinda angeri akera kugamba nti okwekyamura nti kasita omala omusanitayizinga n'anaaba mu ngalo n'omulaga nti olina okubeera kitegeeza oli waddemu muvuga omutusookwaki ate n'omaliriza nti bw'aba avuddeko n'ofuuyirawo lwansonga nti ojja kuzzaako nti omuntu omulala. Winston Katushabe, kamisona avunaanyizibwa ku by'entambula n'okuziyiza obubenje mu minisitule y'ebyentambula, ategeezezza nga mu kiseera kino bayinginiya baabwe bali mu kwetegereza enongoseleza ezikoleddwa ku pikipiki balabe oba ddala zisobola okutangira ekirwadde kya COVID-19. Kasooke tuzabjectinge ku bantu bangi government department kati chief mechanical engineer naye n'agitundulako ng'oggyeko ebyo waliwo n'ebirala bye bali mu kwetegereza. Abantu oteeka okukola ekishirde eyo makati yago y'omusaabazi n'omuvuzi wa boda was not originally planned. Kati bw'ogiteekako kiba kitegeeza nti ekyo nakyo abakugu baffe ba engineer balina okulaba nti eri stable ku luguudo kwegamba. Ono asabye abagoba ba boda bagire nga bagumiikiriza nga bwe bakola ogwabwe. Mu kusoomozebwa olw'ekirwadde kya COVID-19 ekikyeriisa enkuuli mu nsi yonna, abantu bangi bavuddeyo ne bayiya ebintu eby'enjawulo okusigala nga bakola emirimu gyabwe. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.